Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product will remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onogouliza ya muganda wa Sechito Abdulaziz ategeeza abawuliriza abaffe mwenna n'abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okukyusa ekitabo kya Allah ekitukuvu Quran okukiza mu maloboozi mu Uganda gwe guli katambi kano kwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Islamic Senior Secondary School erisangibwa mu Chinatown Council kilomita emu ng'okutte oluguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi n'obwegendereza wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga byobye katambi kano si bigenderere. Ne ku lw'ensonga eyo oba ensonga y'okuwabula tukusaba bw'oba osobodde otuukire ku nnamba zino 0772 947598 oba 0772 37936 oba 0702 37936. Bw'oba tosobodde tukusaba ku lw'okutegeera ebisingawo obuuze kuba amaseeka mu kitundu abalabika nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. سورة البقرة السورين الله سبحانه وتعالى yagitandisa ne aya ensirifu nga twalaba nti ebigambo ebisirifu teryasobola kubuulira makulu gaabyo okujjako oyo nannyini kubisirisa. Singa oli asirisa ennyukuta n'atakubuulira nti ennyukuta ezo zaasirisizza ziyimiridde mu kigambo gundi ne gundi, ebisigadde oba oteebereza buteebereza, oluusi n'oteeba kyabadde ayagala, oluusi n'okibeera ebweru waakyo. Naye ffe tulina okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ennyukuta zino ensirifu yazireeta mu ssuula ez'ebika ebyenjawulo nga kyali kubeera kusoomooza Abawarabu abaaliwo obudde obwo nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleeta ebintu bye mutegeera n'asobola okusirisa ebintu ne bibalemu okujjamu amakulu. Era abamanyi bangi nnyo bakakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyatunnyonnyola so nga naye teyannyonnyolwa ebigendererwa ebyali mu kusirisa ennyukuta ezo. Oluusi baasirisanga ennyukuta n'ebeera emu nga mu kigambo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya mwagambira nuun ennyukuta emu, swad qaf. Oluusi n'asirisa mu ntandikwa y'essuula ennyukuta bbiri, yasin hamim taha. Oluusi n'asirisa essatu, oluusi n'ayongerako alif lam ra, alif lam mim, kaf ha ya ain sad wasin n'ebirala bingi nnyo ebyebika by'ensirisa ez'enjawulo. Naye ebyo byonna byonna Allah yali asoomolezaamu Abawarabu nti yadde olulimi Oluwarabu mulutegeera, yadde olulimi Oluwarabu mulumanyi bulungi nga lwe luzaaliranwa lwammwe, bwe baabazaala nalwo lwe lulimi lwe mwogera, naye ate ebyo ebigambo ebisirifu temujja kusobola kumanya ebyama ebibirimu. Allah subhanahu wa ta'ala yabyerekereza. Nga abakkiriza tulina kubeera nga tukkiriza nti eyo Allah subhanahu wa ta'ala yalagirawo amaanyi ge
awo yalagirawo amaanyi ge eri abamanyi ennimi n'abeera ng'ebyo abeerekereza tubuulira omulamwa gubirimu naye nga ffe tukakasa nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala era Qur'ani nazo aya nga aya endala zetutegeera. Alif lam mim tusigala tugamba nti Allahu a'lam bimuradihi zino ennyukuta ensirifu Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya omulamwa lwaki yazisirisa zetuyita alhurufu almuqatta'a